Sabiti yawedde omukulembeze gwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni ng'akosa obuyinza obumwe bw'assemateeka afuga eggwanga lino yakola enkyukakyuka mu baminisita ng'alonda abajja akosa n'okuwummuza abamu nga mu bajja abalondebwa kwe kuli minisita w'ensonga z'abavubuka Honorable Balambalugahala ne Honorable Fiona Nyamutoolo ng'ono minisita omubeezi w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo wamu ne Honorable Lilian Abba ng'avunaanyizibwa ku bibamba n'ebigwate biraze kosta Dr. Kenneth Omona omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'omumambuka n'abalala. Enkyaleero bano bakedde mu kakiiko ka Paalamenti akakakasa Pulezidenti baba balonze nga kano kakulemberwa Sipiika wa Paalamenti Nnaalongo Anita Aneta Amongo. Oluvannyuma twogeddeko n'abamu ku bakakasiddwa nga Dr. Balambalugahala ng'ategeeza nti agenda okusookerako kwe kupeereza omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni ne Ssaabawolereza wa gavumenti akkirize bayimbula abamu ku bavubuka abaakwatibwa ku nsonga ez'ekuusa ku by'obufuzi. Ngenda kulwanira abavubuka abaasibwa mbamanyi ngenda kulwanira abavubuka abaasibwa ngenda kusaba Pulezidenti abaana abaasibwa aba NUP bonna abasumulule tubarehabilitating tubongere mu labor force yaffe. Balamu agamba nti agenda kukwata ne ku nsonga y'ebbula ly'emirimu ekyasa nnyo mu bavubuka era ng'asaba Bannayuganda okubassaamu obwesige. Ngenda kulaba nti abavubuka bonna mu ggwanga tufuna institutions eziba training ku skills. Ebitundu 75 eby'abavubuka mu Uganda tebiri skilled. Tulina ebitundu 75 population ya Uganda. So twagala abavubuka baba training bafune skills development bayige emirimu gy'emitwe nga gibagasa mu bitundu bwe bagiyigidde. Okusinga bituna abayigiriza okusiba enviiri ekalamoja ng'ate balina obuviiri bwa kaweke tebumera kati enviiri onazisibayo ddi. Kusinga we n'abayigiriza okusimba emwanyi mu buliisa ng'ate manyi sesemi desert. Yombaka Fiona Nyamutoolo n'omubaka Lilian Abba basuubiza nti bakola obutaweera okulaba nga batuusa ku Bannayuganda obuweereza obulungi. Nda kuba abakozi nnyo mu ofiisi empya gye tuweereddwa nze ng'omukulembeze omuvubuka nsuubiza obwesimbu okulaba nga tuyutilizinga sekita bulungi eri enkulaakulana ly'eggwanga. Naye kinjagala okusuubiza Abannayuganda kiri nti tujja kukola. Nze nga Lilian nze n'amaanyi era bakakasa nti tugenda kukola okulaba nti omuntu wansi afuna ki biyambi. Ye Honorable Florence Namboozo nga ye minisita omujja omubeezi w'ensonga z'ekalamoja agamba nti nga yeesigamye ku mpagi nywevu nga ye Katonda wakufa okulaba nga agonjola ensonga ezirimu abantu b'ekalamoja. Weewaawo Mukama yamanyi lwaki alonzeemu nze ŋŋende ntambula olugendo lwe baali batambulamu edda. Nzikiriza nti Mukama alina ekyenjawulo kyagenda okunteekamu oba kye yantaddemu nti we naalinnya ku ttaka eryo waliwo kye naakyusa oba oli awo oba naasangula amaziga oba naanyiga ebiwundu. Naye nze kimu kye mbagamba nti Katonda kakola omulimu tabeera nze naye maanyige. Dr. Kenneth Omona ng'akati ye minisita omubeezi w'ensonga z'omambuka naye aliko byalambise ku byagenda otandikirako. My work is to serve the president, to serve the country, and I am his appointee. I mean, that shouldn't be a problem. Sekanja Komatiya yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.